kati kansabe omukulu wa gavumenti abazikola balata naye atuwulire asomeseko naye atuwulire ebyayiseewo then tubasabe buli omu atuwe message ne tumala kulya kyanca. Honorable Minister, the family yongezi Kafero ne abanange abamu Forensic Science Department Directorate mwabiru nze bannange oluganda lwange lutono ndi mudokolo amanya gange ntekeefwa kyankatewo nkola ne Directorate of Government and Collaborative Mwandegeya era nze n'omu ku bakugu bannaffe akulira DNA mukyala Diana. Sigenda kukyusaamu ku bintu mwana mubiru byagambye. Science abeera science alide sezo ebyuma byebakozeseza wano binaku byetukola ki byebakozeseza reagents byebakozesa wano naffe era tubakozesa bibiri ebyo. Kakati gavumenti anatulakola tukolagana ne poliisi tukola ebintu bimu bikolagana na DNA or paternity tests. Tubadde tukola nnyo ku bintu bino okumala akaseera era tukyasizza abantu bangi amaka mangi. Kakati omunnange mwabiro wangu abagambi byonna ebikolagana ne science sigenda kuddamu nnyo mu bya science naye ekikulu twagala ab'enju y'omugenzi Paulo Kafeero ne mikwano gya Paulo Kafeero ndabawo twali nga tusoma nga ndaba tugende eyo mu theatre eyo ndabayo batuvale mwebala nnyo okubeera mukwano gya Paulo Kafeero mbalaba mwebala nnyo okubeerawo famire ya Paulo Kafeero. Paulo Kafeero yali muntu mutuufu mu ggwanga eno era tusuubira nti wali abeera ekitongole ekyenjere. Nze nja kwogera ku ludda lwa famire. Njogera ku lwa famire. Famire tugenda kuwaayo results zino. Mwagenda ne mutuukirira ow'abakulu nti bannange tulinayo ensonga ezituluma gaffe famire twagala mujje mututaasa si kyekyo. Kakati sayansi twakoze sayansi atuyambe okulamula ensonga ezibadde mu ddiiro ezikolagana ku famire yani ya mugenzi Mwami Kafeero. Twagala nti kati kino kibeere nga kyekisembayo kigenda okuyamba famire ya Mwami omugenzi Paulo Kafeero abaana n'abannamwandu bategeere ekituufu ekivudde mu bino bitwakoze era tusuubira nti kino kigenda kuba nga kijjawo okwakuliza wonna n'enkaayana yonna ebaddewo mu ddiiro. Era twebaza abakulu baffe, twebaza Honorable Balamu yajja naye yingira n'agamba nedda tutwagala abantu kuttingana nga naffe tuwe tuli mikwano gya Kafeero, baganda ba Kafeero, twagala abaana babeere mirembe mu maka ne bannamwandu nabo babeere mirembe mu maka. Kakati simanyi oba ebivudde mu sayansi obagambye oba tugenda kubagambira eri. Tugenda kubagamba naye nga bamaze okufuna ekyenkya. Njala bafuna ekyemisana buli mwana olw'okulya bwe bamala mpite pasita asabe then awo tubagambe otuwa ebigo sayidi yo nona atuwa esayidi ye biba bikwatagana tukikubire mu ngalo tebitwatagana tubagambe mubiddemu kalina okuba nga bikwatagana. Kale awewa nnyo honobo kakati ebyo tugenda akaseera tugenda kutuuka
mumanye ebivudde mu nkola DNA twakoze. Era tusaba nti webeeranga nga waliyo obutabangufu mu maka, mujjukire abawuliriza n'ab'ekika nabo. Ekika bakola nnyo nno, era nga nsiima nnyo muntu mu Buganda, jjajja nga yakola mu Buganda, nsiima nnyo the clan system is very strong and it keeps the family strong. Kakati nga wagambye mbadde njagala simanyi olina kyoyogera katono naye nga tumaze okufuna ekyokulya tujja kulaba ebigenda mu maaso. Mwebale ddala for God and my country. Kakati waliwo munnaffe agenda okweyungako wano ayogere ne famire ebikwatagana gavumenti ne banansi. Oba obabuliremu n'engeri gye mwakolamu kibye mwatesinze little details kuba baagala kuwulira mu Uganda. Ekyo mwami mubiru yababanyonyola yamazidde okubagamba. Njagala bamanyi kiki yagyeko process. Kakati ffe baana baliyo nga tukola abali eri mu kulaboratori baliwa abaliyo abaana bonna abaliyo twabajjako ki anayinza okuyinza wangi twabajjako ki kakati oyo omunabomereza yandiseeko wano natugamba twabajjako Soko jwala tuyogereza njagala kumanya nti tebali mayumba wamanyira babasaayospaya wala ku glasi bajiba kakase bajjako asobola otuyimbirako omusajja nalika muyimbi mwatujjako obusawo n'amalusu netubategeeza bulungi nga tuli batuufu abaana ba Pawulo ebyo oba tuyimbiremu kayimba sampo ekyosampo ye bonna kugamba nti bibakulunge guno bisigala okunyagatotono zenzino zimbese nange byakolangerageramu oyo omukwawo si mwana wa Kafere era ebyo twajjako oyitanga wadde weesobondi wala netubikola okulaga obutonde bw'omuntu. Omukulu Andrew Mubiru amaze okubasomesa sagala kuddamu nnyo mu bya sayansi naye twabikola netubiddamu era netubiddamu emirundi egiwera okwekakasa kino kituufu oba sino kituufu era ebyagwamu nti bigenda kuyamba n'okutaasa famire zaffe era famire y'omuganda waffe omugezi Pawulo Kafeero. Kakati twagala era tusaba n'obwongofu bonna nti ab'ekika n'emikwano gya mugenzi Pawulo Kafeero batuyambe bakwatire ddala wegwanga tuwawaddeyo ripoti zino ezikwata ku byavudde mu DNA paternity test ziyambe ntuule n'abaana bakkirize ebivudde ki musaayi era ne bamaama baffe abakyala bamugenzi Pawulo Kafeero nabo bakole ki bakkirize ebivudde ki mu musaayi. Teri ati akyusa DNA results tosobola kugikyusa okujjako Katonda ki ye mugini Katonda yatutonda yakola ki yasobola okukyusa effe
tusobola wekiba A kibeera ki A, webeera B ebeera ki B. Kakati tubadde twagala nnyo nti wetumaliriza wano wetubeera eri mu kooti famire n'abakulu balooya baffe ababadde nga bagoberera ensonga zino ezikwatagana ku nju y'omugenzi Paulo Kafeero nabo bajja kubeerayo bawulize bulungi lipoota zino zigenda okuwaayo bamanye kino kyekituufu kino si kituufu si kyekyo bannange ekyo kigeri. Kakati tubadde tulinzeeko omunnaffe ayogereko naffe katono ebikwatagana ku famire. Weebale nga wagenda okutandika okwogera nja kusaba abaana ba Pawulo mwena abali awo bajjako ndaba butonde mu abagenyi abakulu mugende mulayira bawe ekyenkya n'abalala baleke bagoberere nga mumaze. Thank you very much, Honorable Minister. The person who is coming again, we could go over and after it's Mchunguzi, Senior Superintendent of Police. That way, I'm glad. Era abagize agenda okubanyonyola kubanga kinakonyeeko tulina okwawula embeera okubeera nga ye taata ate okwawula n'owundi awadde obutonde. Mr. Mchunguzi, please come and say something. Our Honorable Minister, senior officers present, basebole bajja mutusanyusa okubalaba. Amanya gange Dr. Jackson Muchunguzi nga nkola n'ekitongole ky'abaana n'amaka era mu nono zaffe za Child and Family Protection wetusanga ab'amaka twogera ku department y'abaana n'amaka kubanga bw'osinkana abaana bataano basatu ku abaana abo bakompuleyininga nti abazadde tumuliyo era ng'ebimulu wano nze kubagamba nti tubeereko ku maka gammwe. Amaka kintu kya bugaga nnyo. You can lose everything but don't lose your family. We know that they are going to give you the result that will come out, but what we want to take as a department of Child and Family Protection, especially abasajja bali wano, nkimanyi it is so easy to make a woman raise legs, but it is not easy to make a man raise school fees. So you must pay school fees for your children. Mulina okusasulira abaana school fees kubanga abaana bakaaba ate bayomba. Ekyokubiri, abakyala bali wano kanfune omukisa guno mbabulire ekyabasajja tebaagala mu maka gammwe okubanyooma disrespect. Akamanyiiro kayitiridde mu maka ate kano kaleese obuzibu n'obutalongoka mu maka. Ekyokubiri, abasajja tebaagala okubakompeyalinga. Mugamba gundi afaanagane nga gundi buli omu alina ki ekitone kye. So ffe ng'ekitongole ky'abaana n'amaka engeri tubafunidde wano twagala kubagamba nti anybody can be a father. Buli omu asobola kusuuza olubuto naye si buli omuntu ayinza kusuuka taata. So bafaana bali wano tubagamba tugende mufuuke responsible dads. When you will be no more, those that will be there, what will they say that you were there? Be responsible citizens. You don't occupy space. And what I can tell you, what the Honorable Minister told me to come and emphasize to you, ebyobugaga are not sexually transmitted. You must work for it. Naye abavuga so you must work and you must improve on that. Fega police, especially ekitongole ky'abaana n'amaka, tubagamba ne gavumenti tumukole byonna mukola naye mubeereko ku baana bammwe. Twagala nti ate tuddemu bino bitubeeramu nga twetooloola naye olina okubeerawo. Kaakati eggwanga nga Uganda
They know the divorce rates are increasing. Why? Abasajja, you are not doing your work. You are the leaders. Naye ngeri mipira se bomanyi sawa ngera petro mulumaro ji musamuna, you are no longer providing. So honorable Mr. Ngame Tibabulile, 5 functions of a man in a home. It is not about putting on a trouser and you think that you can be responsible. A soka, a true man in his home is a priest. Boy no being Zakatoda, the Yekayo. Kubanga, most of Uganda says what for God and my country. So we can take a Katonda Makadamwe. That's when we shall solve all this confusion that is around. Number 2, a man without kavera is a Mr. Katara. Tata Kasente is a problem to the country. Uganda is delaying to go in middle income status because some of you are still living. So we are telling you, go and provide for your families. Etokusatu mubeba nabi baba kakabwe. Abana umaitamanya chi. Ate tukiwa abana bakafiru babo ne usimumanyi ndi wanchi mana wisi abasaka katirawa ino rugambo twagera kola chi twagera provide ya family yawe kakona kamuna betulira kuwala wa ate seba ipeseso mumaka hygiene matters are very important. Reports are indicating that most married couples, they don't want to bathe and they don't want to shave, which is causing problem. And in the long run, they keep running police. Police, we have a lot of other things to do. So that we don't disturb us. Because Uganda is one of the best countries that Africa is proud of. When we do that, we shall continue to be great people. Finally, let's join hands and fight gender-based violence. Yes, you will come here, you will be known that you are a son or a daughter of the late. Yes, so what? Can you change your manners? Some of the mistakes in Uganda that we have, they don't need government intervention, they didn't need international aid, but they just need change of behavior. I'm from Hungary, a couple, and the woman told me, I found them Zuma. Nimuza kwa ina bachelor certificate, master's, PhD. So, and she's also Uganda with the national ID. So don't be shame Uganda by being responsible citizens. When we end the gender-based violence, our country shall do great things. Life begins at home and life ends at home. First of all, and sort out your families. Other things, ranks, DNA, that are wrong, buildings, appointments shall be added on to you. So, ladies and gentlemen, I must be annoying the middle of you with naked truth, but that's the fact. Let's go and be responsible, be citizens of good character, good morals. Even if you are a child of collected DNA, but if you don't work on your manners, you are finished. We have said all this, knowing that maybe you can improve on yourself. The last item that I recommend to you, Musobe, there is a lot of information on how to manage relationships, to manage marriage. Yeah? When IDP sent me the Department of Child and Family Protection, the now is so how to manage. Are you married to a wife or a wife? In Germany, 12 differences. Are you pregnant by a lad or a sperm donor? 12 differences. You can try and see. Then some of you have said you don't want to get married. Calling yourself a lunatic. You are